Eddwaliro Libusime Health Center 3 lisangibwa mu ggombolola y'e Busime mu disitulikiti y'e Busia. Lino lye likola ku nkumi n'enkumi z'abantu abawangalira mu ggombolola eno era nga kye lijje lisuumusibwe okuva ku ddaala erya Health Center 2. Okusinziira ku nkola ya Minisitule y'ebyobulamu, eddwaliro eriri ku mutendera guno lirina okukola ekiro n'emisana n'okuba n'abasawo abawerako omuli n'abazaalisa. Ekyewuunyisa ku ssaawa 6 ez'akalasamayanzi bwe tutuukidde ku ddwaliro lino tusanze liggale. Tufubye okwetooloola eddwaliro nga mpawo kisenge kiggule ne bwakubadde okusanga omusawo atudde wabweru. Abatuuze bagamba nti abasawo bano batuuka ku ssaawa nga 3 bwe baba bawangaddewo nnyo tebasukka ssaawa 11. Ate ku weekend bajja mu ssaawa nga 4 ate ku musango abagenzi naye kati okiraba essaawa zino tebaliiwo. Ndino gavumenti ya Uganda yayongerako abasawo sente ne abawano ku ddwaliro ly'Ebwanika Health Center 3 babawa sente ez'okuzigala waka omba babawa sente ez'okukola ki. Ku weekend eno najja wano natasanga omusawo kiri kibi bwendenga omu ali ku duty abeere wano omulwadde bwajja amuyamba. Bano ekisinga okubaluma kwe kuba nti obudde obw'ekiro ku ddwaliro lino tekuba muntu yenna ekiteeka naddala abakyala abazaala mu Katyabaga. Nze nvuga boda ne tuleeta wano abakazi abaagala okusaala naye otuuka wano tewali musawo n'ogenda mu kyalo n'onona bali ababeera mu kyalo ne bajja wano okukolera wano ku ddwaliro wano. N'eddagala lyennyini tebalina kale nga bw'oyambibwa n'ojjanjabibwa eddagala gw'olyegulira. Emmotoka ejja wano olweggulo nga baleeta gundi eddagala naye enkya bw'okomayo eddagala teririwo. Tetumanyi emmotoka ereeta amabokisi meereere mubeera kwa tablets nga eya siringi nga 5 eryo teribeerawo. Bikondo mutufuna wano byabwererewo ebiri naye ebintu eddagala erya bbeeyi teribeerawo wano. Singa omuntu aba tajjanjabiddwa ku ddwaliro lino aba alina okuseeguka olugendo lwa kilomita 3 okutuuka ku ddwaliro Limasafu kye bagamba nti tebakiyinza. Dr. Mathias Wabwire akulira ebyobulamu e Busia agambye nti eddwaliro lino kye bajje balisuumuse ekyennaku tebannaliwa basawo balala. We have not finished the whole upgrade because we have upgraded it in the database, but the staffing is still the one which we had before. It was upgraded. The medicines, the one which we had before, it was upgraded. Bano balina okuba n'abasawo 55. Ekyewuunyisa kaakano balina 5 bokka. The 5 were working well before it was upgraded to Health Center 3. Since it's upgraded, we also need to add more staffs. Ono agumizza abatuuze nti akadde konna bakutandika enteekateeka ez'okuwandiisa abasawo abajja okumalawo omutawaana guno.